Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Nordin Ntege once again nkomyewo ku channel ya fene ya Nordin Ntege. Binje bigena maso mu gwanga twafiiriddwa omwana omuwala graduate eyakatikirwa bwati. Nenga mu kumutikira abazadde babadde bamusuubira mu kinene nnyo. Omwana munyankore kitalo nnyo yafudde naye mu kufa enfa yereese ebizibu. Omulambo musava. Martha yafiiridde ku bbala ya Maison Noire oba Mezo ekololo wano. Naye mu kufa ensasa geze. Taata w'omuwala kano mu magye ga UPDF wa mu Uganda. Kati omanyi kye kitegeeza obuyinza buvaayo kano. Ebbala lyaggaddwa yagambye nga tewannabaawo kikolebwa ebyo bizinesi oseeke eggalwe tunoonyereze. Anti footage yagenze okuvaayo balaga muwala ayingira tebalaga nga gyayingidde kyekiriyo. Naye byonna nga bigenda mu maaso aba bali munda nnyini bbaala kashiya boyfriend buli eyamukwanako eyakwana ku mwana omuwala Martha anti ali ku Kira Road Police. Ani yamusse akatambi kafulumye. Ani yasse Martha kitalo nnyo naye kambikuwe mbikutuuseko mu bujjuvu tovaawo. Nga naye sinatandika nga bwe nkugambye ebintu bino njagala kugamba bannaffe aba Biva Organic and aba Natural Health Products. Old Biva Organic and Natural Health Products. Kitegeeza ki Biva Organic? Be bakujjanjabisa nga bakujjanjabisa obutonde. Wakula oli bakujjanjabisa omululuuza sere. Tuli ku muntu eyasoma naturopathy. Naturopathy ye muntu asoma obutonde omubiri n'engeri gye gujjanjabibwa obutonde. That is Biva Organic. Dr. Richard Senjobe asangibwa wano Emmengo. Tuuka Emmengo ku kooti. Okyame wano woolaba omwengo muganda awo. Woonoovira bwe tojja kuba olaba kalina gali kwoleka eya Biva Organic. Bakujjanjabe bo kye bayita emmere ddagala. Emmere ki? Ddagala. Bano simanya maanyi ga kisajja. Bakujjanjaba mu ngeri ey'obutonde. N'akuwa obucupa bwe bayita wake up call. Buba busatu. Obunywera omwezi gumu. Kantandike n'obwo. Genda ofune wake up call gw'omusajja bwe bucupa bw'alina busatu. Obugule ojja kumbuulira. Obunywa mu ngeri eri nakyo. Buzza butonde. Kugumya binywa. Owulidde? Gwalina ulcers bazikola batya ku Biva Organic. Gwalina waliwo abantu balina obusundo wansi eyo bakubireko. Genda ku Biva Organic ojjanjabwe mu ngeri eyamba omuntu gwe wa bulijjo obe ng'otambula bulungi. Omuntu omulamu yasobola okupulaningira ebintu byonna bw'oba toli mulamu oba tosobola kuwangaala. Biva Organic basange ku 0752 602 427. That is 0752 602 427 oba 0773 454 502. Gwamanyi nti oyina obusundo wansi wa awo ewafulumira obubi. Gwamanyi nti bw'ogenda mu ttooyi okweyamba ewantu teweggala bulungi ng'omaliriza ofuna obulume. Gwe kyenjogerako gwe kiruma okimanyi. Ne Biva Organic and Natural Health Products. Saagala kulwisaawo, njagala gwe weetwaleyo wekka ojja kunzirira ogambe nti olaba Nurdin alanze Biva Organic ate nze ani? Biva Organic banoonyeeko
obakubire kweze namba zenkuwadde ebirala onambuulira katugende maaso ali tulabe biddako. Oweekitiibwa ssebo oli otya? Ndi bulungi. Kati nkukubidde nga omukulu gwe mmanyi omu ku bantu abawangaalira mu Kololo. Yes, ssebo. Nze Nurdin wanakubidde ssebo. Yes, ssebo. Kololo yakuddemu ekikangabwa. Era ekyo ekikangabwa ndi wa mukisa kye njagadde okukubirirako. Ekikangabwa. Ekikangabwa ekyagudde mu bbaala lye bayita Maison Noire. Yeri awo ku Somero Road. Somero Road obali kita nte Somero Road waggulu mu Kasonda. Maison Noire nanyiniyo bamuyita mukyala Grace. Ya mukyala nno bwedda tumaye musajja. Ekifaananyi kye batulaga ffe nga ffe ye mukyala Grace ey'okubiri sirimanyi. Kati Grace oyo ebbaala abadde alikolamu nga family ndoza ebadde breadwinners family kubanga oyo mwana oyo gwe baakute poliisi oyo Eddie yadda ku Grace then waliyo gwe bayita Spini abali bakubyeko endongo edda mu Kololo endongo gye bayita Atmosphere era beyo family Spini then waliyo yo Eddie gwe bakutte then waliyo n'omunene supervisor w'okufulo kati nga 19 lwabadde lwakusatu ekiro ky'olwokusatu Maison Noire tekola nnyo kati waliyo ebbaala ngeze ennaku tebakola kati tewabadde bangi eba ekola naye nga si lwe lunaku lw'ogamba nti ekuba nnyo restaurant ng'eggalawo mangu night business eba tekola nnyo naye kati ono Eddie abadde ne girlfriend we gwe bayita Martha Eddie abadde ono Martha abadde mu girlfriend we abadde muntu we naye nga mukubi wa ndongo Martha Musali oba ye Musali Martha ahamuza abadde yakamala ku graduating from Isibati University abadde fresh graduate wa Isibati tata we presidential advisor bamuyita Mr. Sam Murasi tata we presidential advisor Kano Sam Murasi ojja munoonyako mu Google eno story egenda kunyumya Kano Sam ani Sam Murasi ssebo kati omwana oyo yabadde ndoza azze ku Maison Noire nga business tesi y'amaanyi biki then kamera ziraba nga gundi Eddie amutwala mu office Eddie accountant yavunaanizibwa ku ssente ya balancing ebitabo bya business yabadde era abagenda mu Maison Noire oyo omuvubuka baba yambadde mask ku counter agijjaako abeerawo nga ayambadde ye mask ku counter naye atunda oba yabeerawo receiving sente n'osasula waiter n'okola ki zonna zigenda w'oyo paka wakonfaminga eyo muganda wa Grace Eddie bamuyita Eddie eddala ndoza poliisi yalifulumizza ffe tumanyi eryo tetumanyi erya bulijjo eddala nsobola oddifuna wano nze kandaba naye genda maaso ngenda ddikubuulira kati office za Maison Noire obali ogenzeko mu Maison Noire olaba parking weeri ng'ogyambukamu bw'oti oba eno emabega ewali ekkubo omanyi ya mirundi ebiri erina ekkubo ng'ogyambuka n'oba ng'ogiyingidde mu geeti bazimbawo yeyo office kati omuwala ayingira asookera mu bbaala anywa wamala okunywa ng'agenda mu ttooyi oyo omwami Eddie abadde yava ku mwenge gwali gumuyisa bubi n'aguvaako ng'omwaka gumu kitundu emabega naye abamulaba babadde bamanyi alina tempe embi avaako mangu sikuba like alina tempe embi kigambibwa mbu omukono gwe mwangu okuba omukono gwo nga gwo mukiga gwangu okuba omuntu oba okuyomba mangu naye waitress bamutya avaako mangu kati oyo mwami ng'avaayo agende omuwala ng'ava mu ttooyi tetumanyi oba anti abase bagambye drink yabadde poisoned
nenga umanyi singa Kampala yaggwawo oyigira ebbaala ne baliwa shots tomanyi oba girasi evaaba ne banywa kati ekyo kyose tukimanyiiko wafuluma ng'akwata oyo omwana ng'amutwala mu ofiisi Edward Mugabo oyo ye Eddie ng'amutwala mu ofiisi wamutwala mu ofiisi kyetuwulira kamera ziraga nga bayingira ofiisi n'omuwala after some time Eddie alabibwa nga ajja adduka emisinde ebweru agamba omuwala akoze ki azirise yes kati tumanyi obaka kamera ez'omunda poliisi yazifunye kuba bagamba ensonga lwaki bagaddewo baagala baleete footage kuba katono waba akola mu accounts kizibu okuba nga teri kamera ya munda omwo era mweri baagala manya ki ekyalwaddewo oba omwana baasose mukozesa teri amanyi kwe kukuwa kyova Eddie bamututte munda kati Eddie wawogana waati awo muzenwa nga woolagidde bulungi Somero Road biki awo waliwo kitante eri wali Kampala hospital oba okimanyi nungi nnyo mu kuzaalisa eri kumpi awo kati nga bafuna ambulance nga omwana bamuteekamu nga bamutwala Kampala hospital okutuuka eri nga bamupronouncinga date iyo Wednesday night kati kyova abagamba yafudde 20 years jukira eddwaliro libala sawa mukaaga ogw'ekiro libala nga feba libala mu luzungu era bategese leero okusaba kuli eyo saidi z'enaggulu Kembabazi leero wali okusaba enaggulu ku gundi bayitayo Kembabazi waliwo restaurant y'Abanyankole n'Abagundi eri eyo Nkambwe kirimu eryo linyo we bavaawo enkya bagenda ku All Saints then basimbule aziikibwa gundi naye kaakati nga tetunnagenda kuziika gyo emikwano kwana egiri mu Kololo gyo gigamba ki bapatiyani mola abakubi b'endongo bo bagamba ki anti awo wembadde nkujjira gendawo mbu mu history omwana yabadde drugs azikozesa bagamba mbu abadde akozesa drugs abadde azikozesa drugs ne drugs za birundi mingi cocaine bichika tetumanyi oba yabadde akozesa drugs ekya poisoning vai tusobola kiba ekyo sisuubiro baje ekiri era buli omwesira alitadde ku drugs naye nga ye n'abantu abamumanyi bagamba abadde mukozesi ada akozesa nnyo ezo drugs abadde yeeyokyamu omanyi drugs kati ffe abantu abamu aba bulijjo muganda wange drugs tetuzaawula tumanyi enja bwe tuwulira enjaga tulowooza smoke eno guna emiti mulowooza njaga eyeeka mookya kati drugs ziri bwe ziti drugs waliyo abeesobola banywa cocaine yatya mbu cocaine kati bwe buwunga bantu ba Escobar bwe batundanga ba Pablo kati obwo bwa bbeeyi oba kubufuna utandikira mu 10 grams 10 za mitwalo 10 grams 10 za mitwalo 10 kati waliwo ne kye bayita bad drugs kati nga cocaine engeri gye bamuseera abasinga bakola bad business ne bakwata aspirin ne bakwata ki aspirin ate abafaananamu obuwungo bwa white empeke empeke ya aspirin wogikoona bwoti n'ogigatta mubiri oyinza okukola half ono wakisiniifinga avaako ng'owaki ng'owa cocaine anywa eddaalaali aspirin bana effect embi kyovula waliwo kye bagamba oba yatutte bad drugs bakwata aspirin ne bamugatta ki muli ne bagattamu katono bali ne bagattamu katono grams 10 oba wazirabye kukaba akapapula ka white katiriwe kati waliwo ne drugs zebayita akakuula akukunduuza akuseta akakunnyonnyola nnyo kino ekibaaba eky'omukka akakuula ke kano mayirungi ndozo oba ontegedde bulungi tuli ffennaawo muganda wange kati ate ago kizibu nnyo okuwulira omuntu mbu akutusa amayirungi nti galina kyemannyo g'osanga tulaba naye nga wabawo kye bayita enjaga eno gye bookya encwiri yeyo kale ke bayita obusigo n'okusekulasekula ne bateekamu ku petro yeyo gye bayita encwiri bateekamu ebintu bingi empira babuyita obutwiri yeyo esinga okugjako abantu ne bawunga medically bakwata
obusigo bwayo wenjaga ne bakwata wali amafuta ge bateekamu ne batonyezamu benzini enchwire bamu ebintu bingi benzini ate bannange abaana baganyonyi bagakukusa ne bagattamu kati waliyo n'abeekuba empiso kati agogowe bage bw'oginywe enchwiri ekubabongera ddala biri ebikambwe ereeta anxiety omuntu n'alwana n'azirika naye terabika then wabaayo normal weed gwe muyita cannabis gwe bayita cannabis kati yeeyo kati wakwabyawulamu kati waliyo zi purple haze waliyo zi rose biki kati mu Kampala ye business esinga mu Kampala yes business esinga tolisanga kuba abaana bagiweera ddala obudde ne bagikola bulungi era ebeera ku mutwalo omuti gwa muggo gwa mutwalo era egaggawaziza nnyo abantu bafunyeemu nnyo abakitwala ng'omulimu osanga mu Kampala waliwo eno gye baŋŋambye endala bakwate ey'ebikola eyo cannabis ne batabula mbwale bagitabula mutaaba etabukira ddala kituufu we bagitabula mutaaba eyo cannabis just efulumya kikka kingi baŋŋamba eyo gye muyita embanga embanga ekuba zegoliko sibikozesangako nendaba ati ŋŋamba kutunyumya ababiriko kye bagambye nkumanyi ku birala by'okozesa naye kati ono kati mulimu n'okuwayiriza mbu kati mezono nga webadde ebbaala eddene ate naku zino kimanya abaana tebakyakola bali ku ssente z'abazadde baabwe abasinga kati spending emitwalo 10 ku 10 grams tekiruma mwana nnyo kuziwaayo era kigambibwa oyo cocaine yali mu kutambula ennyo era abasinga bagitaddemu eyo complex ate waliyo ne story endala egamba mbu yafunye blood clot due to anxiety ate osoma okola n'okola google your blood clot ejjangwa either you're so excited you're so happy oba ng'onyiize nnyo kati kyekyo yegiga amawulire agaliwo omwami mu rudiini gensobola okutuusaako agasigadde tulinze tukuvigiru kuba tulinayo mikwano gyaffe gigenze eba nasobola okusoma police report era nja kuba nkutegeeza wawuliddeko baabakozi mu kolido balina kye boogera abakozi baawo it was a very dull day in that incident yagenda otuuka ng'abakozi abaliwo ono omusirikale w'oku geeti bano bawaita nga babiri abaaliwo then in his overall supervisor it was a dull day kwega olunaku engeri gitali busy nnyo zitali busy noga ngende ndabe ku muntu wange alabika tali busy ng'ennaku endala tebalinayo kimanya nti bayimabega babadde bayomba mu kkone edi oba yamulaba n'omusajja omulala mu mbeera eyo it wasn't a physical fight omwana alasi yalwa kati awo poliisi weyagalire gundi footage y'omu naye yebbaala erisoose okufiiramu omuntu wangisebo yebbaala esoose okufiiramu omuntu amabaala mangi agafiiriddemu abantu naye nga wenkugambye kisinziira ani afudde era singa oyo omwana tabadde wa Kano simanyi presidential advisor oyo Kano Sam byandigweredde awo naye lwakuba kati kansooke nkuwe ku history y'abantu abafiiridde mu mabaala wano Happy Boys mu mwala bali ababiri abaalwana wanemengo wennyini Happy Boys so ntwala mpola Happy Boys ene yaffe namasuba yena masuba bali abantu babiri omu n'agwa mu mwala n'afa kati gavana kati kangende ku mabaala g'otegeera obulungi njagala gano ekiraasi eno kuba eno kamyuka we yata Johnny kamyuka yaliwa kamyuka mwali yavaayo Sweden yajjako muno naye tetumanyi ffe twalabulabi ng'ali mu kooti ye basooka mukwata ne agi si omukazi gwe baalwanira then kati kamyuka ne bamusiba baalwanira ku gavana wennyini ku gavana munda jjukira kamyuka yali bawo w'omukazi oyo naye nga oli gwe batta Johnny
yamwinamu omwana Jonyo kati Jonyo yalitanywa mwenge kati we yajja muno yajja kuyombera mwana we mulabako we bitumo awatyo onayiro n'omwenge ku ssaati ono lwamukuba ekikondi egondi essaawa zino essaawa kana akantu akanyola akatereza essaawa ne kamusala omusuwa ate nga okumanya endongo yeeyongera kuba ebyo ne biggwa kankweyo incident endala kyembuuza oyo yafiira waawo yafiira ku gundi kyova nakuso ambulance teva abweru wa governor oluvannyuma lw'omuntu oyo yafa n'okuva ku olwo ne bateekawo ki ultimatum ambulance teva abweru waki wa governor wali wawulirako ebbaale bayita Panamera eno wansi wa Lugogo bypass yeyo omwami gwe bali bayita Katerega gye yafiira yali asa oba yali kirino oba yali washisha ye kyamutisa omukulu yennyini yamukuba paka kufa omukulu wa Panamera mukwate yafuna tipu ewa gundi ewa customer omukulu nga omanya ali ku family bagimanyi nnyo oyo Desh kana emotoka z'empaka kigambibwa mbu omuggo ne guyitamu kiboko ne zisala bagenda laba omusajja taddangu kati ng'amuvunana lwaki bamuwadde tipu n'agitwala ye yali agamba bamubba bulijjo bamubuzaabuza oyo n'afa okufira mu balaga ate bafiiramu naye lwakuba kati lino linnya ddene lino erinnya ddene akagraduatinga mwezi gumu omwezi gumu emabega era ebifaananyi ebisinga byola social media ng'ali mu gawuni ye omwana endaba ennaku y'omuzadde awo yamutegekera mwana ayise amabaala tegali ku bunkenge kati ekkololo abantu bakyakuba kati balinze ne statement efuluma mu baba association n'amabaala galina association yaago mwamirodi olaba n'ababbi balina association bweyakulira egaali yo no bazze kutiisa kati n'abanywi banyina kubuuzizaako mwamirodi nyina byenkyabuuza mbuuziza bubuuza association zino zoyogedde bwe baba abanywi balina nze nyinayo omuntu wange alina okuba chairman nina kyembuuza kirala kale abanywi tubaleke obadde ombulira eno mukololo teribbaala mulala muntu muyafiira anti kati okwata Panamera yes okwata gavana era yeyo kati korido katwayangu amabaala agali ekiraso obaogakutte ate gona gali mu kololo kati okukozesa ebiragalalagala mugana amabaala rate eri etya bijjamu bitya mbadde manyi abantu baba bazze kunywa mwenge anti kati kiriwo ekiti n'amabaala wategeero natunda ebiragalalagala ebyo jjukira babiseera tasobola kumugoba kubanga be basinga okugula omwenge omuntu aba asobola okugula akantu emitwalo 10 grams 10 aba asobola okugula Jameson emitwalo 9 mu supermarket ku mitwalo 25 oba ogoba waaki osigaze ow'empisa nga tagula osigaze oba Nurudini abasoda renti omusajja bamubanja $2 mu kizibu okusanga ebbaala we kololo nga renti ali wansi wa $2 ekitini ennyo 18 renti omwezi awe wabyanyima tovola kizibu ate be bafirika bokadde nebbaalo nga likyasurvives be bannayuganda bokka ndowooza bokka gonna abarichi balina mpisa sikitegeera naye buli mufirika agezaako gaba buli munnayuganda agezaako noza walaba gundi oyo walaba owaffe mu William n'atunda woteeri y'eggulu n'akola atya akaliro kamulema ekyo kyovola wakati amabaala gano ag'ekkololo gonna agakabisiga abannayuganda kizibu okuva ku kanga kumenyere kati wooko ekitu o Meritia
eno gundi eno eddirira Casablanca mu Eritrea iri wali embuse Maison yabaddewo ng'omufiika Kasiki mu Eritrea amuddirira ku Kasiki oyo bamuyita Kush Kush njirabe yo Kush ogendeke no waggulu eno ku gundi waliwo ne ate ne opposite gundi soko oleke waliwo ne ngovudde ku Casablanca odde ku main tunatuka ku catwalk bagiyita gundi bagiyita Aura yes kananyi Aura gwe bali okuteekako amakanda ku social media mbuki omuvubuka muto alina amabaala 3 gonna gakola alina eryo alina Aura alina Volt alina Ruby era oba ogenda no ku platform za Snap waliwo omuntu akomentize kusenga asidi mbwa omwana oyo kubeesa amabaala network tekuddukako ogambye omwana oyo okubeeza amabaala akola ki ali mu drug trafficking just tubirabe ku social media oli kyataddewo nti oyo waggwanga kyoyo nanyini Ola naye oyo nanyini Ola alina oluganda ku nanyini eno eri wano empya Laboti eriwo ate eyo Laboti yawo ku cement waggulu wano ku parodic cement cement naye waggulu eringa yambuka eri agenda ku 400 aba Eritrea sente bazijja wabbo kati awo nange wenkubuuliza aba Eritrea mbalaba eno kabalagala baliyo bazunga buzunzi banaku bazibu munaye beeyawulamu bulungi teri midioka omwavu tayina omugaga ayina beesalawo be batyo abagaga be bagagga abanaku banaku babiri banaku ale kati newewunya kuba ne polisi y'ensi yabwe wogiraba tokirizibwa fuluma Eritrea kutyako ng'oli sportsman oba ng'oli above 60 years eri wali asimala dictator kati buli gwolaba wano manya aba either yakulira America biki ebyo ayinamu oba abamunene mu gavumenti bagamba eno Maison ebadde ejjulamu Banyarwanda bokka oyina lwaki Banyarwanda bokka oba tonnakiwuli kibadde bwe kiti Abanyarwanda bagibeeramu nnyo naye buli abadde akubye ssente ensajja oba afunye ssente ng'awulira ayagala bamulabeko ng'ayagala okukakasaamu abantaniranga Maison ng'oyagala okukakasaamu nti ndi wa kitalo oba oyagala bakakasi oba kati edda kyalinga gavana naye eyo history ya clubs mu Uganda nga olulabye buli club egenda egwa nene yali Abaisirairi eno yalina lifti ku gundi eno waggulu era nga waggulu kwa Kasia nga ku KFC yali y'Abaisirairi naye yagwa kati culture ya disco muno mu Uganda mbosasule ng'oyingira omuntu aziwamu bawunsa ziri ne zigwa nzaagwa kati awe wasigala kati mubuuliro kubanga eryo ebbala lyoyogerako ne baganda b'omukulu mwe badde banywera ani mukulu ki ba Toyota babo basodo ba MIM ababaya banyini ggwanga kati ono mana balo libadde zito nnyo bw'oteeka ranking y'amabaala mu Kololo Maison ebadde mu namba ki namba emu girumamu kyogamba Maison ne gundi ani asinga okukola sente ne Torino takolangako sente bakola bulungi siganye kuba nayo ya mugundi Maison woyogerako n'abantu bomanyi abali awo mu mabaala olaba mbwe n'ogula Jameson ne bakubiramu nga balina nogikuteera mu kipapula kya kaki naye ng'ogiguze $3 ku Maison ate ng'ejjudde abali bagenzeyokko saa 6 okimanyi oba tolina wutuula ne bw'ojjanga olyani nyine yanyumiza yagendayo ne bamwambusa bamukkiriza bamunoonyeza watuula Maison museuzi kuba ate badde n'ennaku zaayo embali yebadde singa Thursday
era manya jjo babakoze bubi nnyo balina Friday balina Saturday balina ennaku 3 ezitagambwako Joshi wange nina mukwano gwange nengereyo nga ne soda bamutunda mmeka ku mezzo ekibya soda wa 15 oyo yeba tebamuseera nnyo wa 15 tonywa soda kyentegedde wa kanaana watano omwenge gwe bateeka ku gumu kitundu bia wameka gumu kitundu ate walala ekololo kanaana ngambe ekololo mabaala sigambe ne waffe namasuba bia wa kanaana soda abeeranga ku 13 oba nnya oba bongezaamu nnyo eyo mezo natezanyirwako bino byowooza mbusobola ofuna ekidomola ky'amazzi ku 5 wali 10 ekidomola kityo nuludi ne bamwe temubimanyi mbulwaki ngula amazzi ag'ettaano nga nsobola okugula ekidomola oli naaga nti ecupa ya 15 ng'ekidomola kya 5 naye nga yo bia gwe nkugamba togenda na cupa emputa ogireka gumu kitundu ku gumu kitundu nina musajja wange gwe mmanyi simanya Nayiro naye nga kitalo nnyo ekyomuwala oyo bambi era tulinze police report tuve mu bintu bya kati kiki ekigireeterayo okuseera ebintu efaanana bulungi ate nze nga sira bulungi bweriko ng'ebbaala efaanana bulungi gemazima olaba abantu nga bapimpinze mabaala ne gabagwako abateekamu maladadi mwami Nuruddin teri alina kifaananyi kya bbaala ku makya kuba ku makya ebbaala liba lifaanana bubi mezono eba efaanana bulungi ku makya nga bwenyirira ekiro n'emisana enyirira wabula kyogereko twayitanga ku bbaala eri enajjera baliyitanga batya mwami Nuruddin wangi okumanya abantu bateekamu ssente bawaitress bava Burundi bawaitress abakolera ku mezonwa bava Burundi bava Rwanda lwaki bebalabika obulungi kituufu bebasikiriza tetulinamu ffe ene waffe paracha tetulinamu bakozi baffe nedda mbuuza bubuuza kuba naffe tulinamu abagagga baffe abava e Sudaani mwangi wanjise buwaitanga ava maracha simanya akyani alese bia apia alese bia ati nga woga nekyogedde kituufu nga woga eri Banyankole Banyarwanda bangi bebasinga obungi bagifuule nga Lunyankole babula kwemusinga mu Lunyankole ebbaala libadde organizing era nga webasiira kyekyo kuba buli Tuesday bafuna international DJ buli Tuesday esooka mu mwezi bafuna international DJ najja nakuba kati bamusuza bamuliisa nga we bakuseera ogaana otya so they have very good services waliwo ekyansi y'ebbaala lino okudda kati awe wali debate ekyokubiri bino ebiragalalagala biba biviirako abantu okufa waliwo olowooza kituufu oba bikontrolingeko mu mabaala gano ng'abantu bavaako nnyo anti bizinesi eba efa anti naye tuyamba ggwanga abantu bafa nze nina mukwano gwange bamuyita Richard tomumanyi gwe abeereyo Kololo ayina munno omusoga weeyo muliyo Nairandi bali bavaako n'ogamba bano basajja bange tukoze tutya newankubale obuzibu we buli ebyo bye bitambuza bizinesi eyo n'ogamba ow'ebbaala mbw'ofuna abitunda muleeti tumusibe tasobola kikola ekitegeeza selfishness eri mu kintu emu kukiraga nti ebbaala yaakabimanya nti n'ebyo batambula nabyo binotambulirako kuba tebinyweka banaku bano abakuba buno obucwiri bwene ebbalibbali obucwiricwiri era obasanga eyo mu ghetto gye bibakubira bewaffe yonna masuba ku mwala simanya katooke naye nga tusaba busabi poliisi oba tuwe bwenkanya
kubanga ate waliyo n'abasiru abagamba oba omwana bamukwatidde basuse mukwata. Mpuliddeyo ne version eyo okubanga yakwatiddwa. Kisoboka kuba lwaki baganya olaga footage y'omunda kisoboka. Bakyaganya okulaga footage y'omunda ng'ayingidde mu office. Ebbaala for investigation. Era footage gye balina ng'adduka bafuluma office. Tebalaga kituukawo ng'ali mu office. Ate tebasobola eyo story eyo office ya accounts erina baamukamira. Nkuwulira. Kale mukama waffe owa Drinkers Association chairman mukama abawo omukisa naye nga wena abanfunye polisi kyegambye era ajja kuba nkugamba. Ojja kuba otubuulira. Kati mugenda ku vigili. Asawa yakujaguza ate kati abadde munywi. Tulina ojaguza obulamu bwe. Abadde memba mufiiriddwa memba. DDO. DDO daily drinking. Mukama kuwa omukisa kwa obadde nga mugenda ku Kembabazi kati. Kembabazi gye bagenze dda. Mwatumyeyo ttiimu yammwe ng'aba DDO. Bode badde eri kutuuka saa 6. Then we tuvaawo Friday nga wogimanyi tetulagireka tuti. Mwe muba mulina okugenda maaso n'okukyakala. Tulina okumujjukira. Mulina okunywa. We mugeyo emmeeza yatuulangaawo. Bambi abadde atuula wali olumu. Alengera kuweereza ekifaananyi ky'omuvubuka gwe bakutte oba okiyina kuba ne kimpeereze. Kwagaliza okusiiba okulungi. Amiina. Okay. Nga bwe nakugambye nti nyina okutuusaako abantu bano otegeere embeera yabadde etya. Omwana omuwala yafudde, manyi si mawulire mapya eri mwenna abamu, ne bwe gaba mapya gy'oli. Omwana bamuyita Martha Ahumuza Morari. Owulidde? Martha Ahumuza Morari yazaalibwa nga 13 Ogwokubiri 2022. Mwana muwala muto myaka 20 mwegi. Yafudde nga 2 Ogwokusatu 2025. Ekikakasa nti yafudde programu y'okuziika yeeno. Sibiri muntu ate ayinza okudda. Alina kudda nga tebannakola ki, tebannamuziika. Vigiri ati Kembabazi amanyi enaggulunga ku police headquarters waliwo catering service gyebayita Kembabazi catering something. Kati egazi yeyina ekintu kinene nnyo for the people, for the population eva mu Western Uganda. Ebiseera ebisinga balinawo space yaabwe we bakungubagira omuntu aba bagenzeeko n'emikolo emirala. Kyekyo Friday then church lwa 6 luno nga bw'olulabye nga 22 All Saints Church Kampala. Then era ekiro awo bamutwala Mbarara Nyarubanga oba Nyarubanga Mbarara. Sunday aziikibwe Nyarubanga Mbarara. Omuwala yafudde emyaka 23. Okusinziira ku police report oyo mukulu abadde atuwako side ye nga bw'agirabye, omwogezi wa polisi mu Kampala ASP kankebere wano njagala kusomera mu ko byagambye. Okusinziira ku ye ebbaala lyaggaddwa okusobola okulaba nga bafuna obutuufu obukwata ku kufa kw'omwana ono omuwala kyazze kitya. Martha omwogezi wa poliisi ono bamuyita ni SSP Patrick Onyango agamba nti nno baligenda mu maaso n'okunoonyereza ku nfa y'omwana ono omulala omuwala eyafudde gwe nkugambye, era nga bakwatiddwa mu ssaawa eno kuliko Edward Mugabo abasinga bamanyi nga Eddie, era nga ye kashiya w'ebbaala lino erya Mezonwa. Kigambibwa ba Luganda ne nannyiniyo omukyala Grace, era abadde girlfriend w'omukulu ono Eddie. Kitegedde batugamba nti nno yanywa oba babeerawo n'akuba patwe paka saa 9:30. Kati ku 9:30 nga bukya oba obw'ekiro eyo mu Matumbi. Naye ate unfortunately bakebera footage
oba CCTV ate office teyina ki kamera kwe kugamba yi kyaze kitya ekimu ku kyaggaze ebbaala eno kulaba nti omuntu ono ayingira bw'aba ayingira tumulaba aye tugenda okulaba omusajja yavaamu nga adduka ki ekyagenda mu maaso munda kitegedde ki ekyagenda mu maaso munda awo bw'amala okufuna ebizibu bino byonna n'akubira munne Joseph Kalenzi ne bamuddusa mu ddwaliro lye baatugambye Kampala Hospital oluvannyuma ne bamuteeka ku life support machines unfortunately oluvannyuma n'alangirirwa nti ono takyadda era essaawa ne wenjogerera mugabo ne Kalenzi bali ku Kira Road Police bayambeko police mu kunoonyereza kukyagenda mu maaso era oluvannyuma lwa bino byonna okubaawo ebbaala oba management ya Mezonwa yaggalawo negamba abadigize ba client baayo nti ebeetondera ku kiriwo naye tebasobola kubanga basobola okukola bajja kuba bagenda mu maaso okubabuulira ddi ebbaala lw'eneekola ki lwenaddamu okuggulawo mu kuggulawo okwo abantu balimanya ani yafaaki naye ng'omukulu bw'atunnyonnyodde atulaze nti ebintu bingi ebyetooloola ku kufa kw'ono omuwala mulimu okukozesa ebiragalalagala ebitali confirmed abamu bagamba kyabadde akola mulimu okubanga yali anywedde nnyo obanga yakozesa ebiragalalagala kuba story ziri bbiri ayingirayo ng'alina ekimunyizizza mu ofiisi ekyali kimunyizizza teryakimanyi omulala n'agamba ayinza okuba yali asanyuse nnyo ekyaleetera blood clot omulala n'agamba nti ebiragalalagala bibaleetera okwabika omusaayi oba omutima n'ebintu ebiringa ebyo ebireetera omuntu okubeera nga avuddeko n'aviirako ddala kati bwe muba temumwanguyidde ensonga lwaki owulira nti ebiragalalagala bino byawerebwa okukozesebwa yensonga lwaki bakugamba nti n'okunywa omwenge ebiseera ebisinga kibi gwe n'okiremerako so mmanyi ripooti bagikuwaddemu bulungi nnyo omukulu atulambululidde atugiddeyo oyo y'omu kuba superstar b'ekibuga Kampala bwe bakugamba nti nnoonyeza abakulu abakuba apa Kampala kololo omanyi bakugamba nga apa Kampala mu mutwe sooka okwatemu ekigambo kimu kololo nakasero naye bwe bagenda mu party people it is kololo bugolobye n'eddaddakaawo ntinda kiwaatule bw'oba outside ebyo bisatu gwoba mu kika kya Kampala kirala kololo ntinda kiwaatule bugolobi kati awo wonna Lugogo bypass simanya Acacia awo wonna awobeera mu mabaala ga A bw'osukkawo awo oba otandise okugenda nga gye liri ddungi bulungi so mu mbeera eyo batunnyonnyodde nti bizinesi zino okubuuminga ennyo wabaawo ekitambula emabega under the table business ebeera nti ye bizinesi ekolebwa nga emenya mateeka obanga tegoberedde bisaanyizo so cocaine business eri illegal mu nsi yonna cocaine bwe buwunga ebiragalalagala ebyobuwunga omukulu yabadde annyonnyola ey'empiso ne tugibuuka twabale tunnyonnyola ey'empiso gye beekuba so kino kigenda kuviiramu okutegeera nti abaana abawala bangi abali mu kololo omwo basanga bakubiddwa ng'ate bo bagamba balaba kyakabi kya kitalo ate n'osanga abasajja abamu bambi nga bo banywa bunyi mwenge gwabwe
tataliza kimu buli kimu akinywa yayiga kunywa kati nga ne bwe mutwala mu ddwaliro mubuuza yanywedde ki babuuza Josh nani n'abasajja bange babuuza Josh bamuke yanywedde ki gwe muleese wano bagamba mujjeko bujja sample buli kitamiiza mu ekiri naye tanywa biragalalagala anywa myenge naye nga bwagunywa kituufu kiri nti ye muntu ayinza okuwa omusaayi n'otamiira naye mukyakulaze nti he's a responsible drinker amanya wano nyinza okuba nsaze layini wano ndi bwe nti so with that information tulowooza nti police ya Uganda ye lwaki mbeegayirira guno omusango gwa munene musango musava omulambo musava mugagga gulimu power and authority gwempulidde Kano bw'owulira ebintu ebirimu bakkano yensonga lwaki ebbaala kati nzigale singa yabadde gundi simanya Nuludiini yafunye ebizibu bwe bityo singa bagamba yafiiridde awo singa bampaayiriza bya naye kaakati obuyinza buli mu kuteekinga koosi yaabo kyendowooza nti tujja kumala tufuna amazima maaso eyo n'abizaawo bati baabizzeeyo ekindeese wano oyinza ogane kati ono omusiraamu nno ndi ku muntu yafudde omuntu yafudde atya tomanya eyafudde wa ddiini ki oyinza obutakimanya tomanya yafudde atya kikuviireko okusobola okuteekateeka omwana wo kiviireko ono omuntu alowooza nti for example okukozesa ebiragalalagala kirungi okunywa ennyo kirungi osobole okwekuba mu mutima so tulinda ripooti eneeba evuddeyo entuufu tube nga tugikuwa ffe tujja kwongera okuwa amawulire nga Nudini Ntege nga Megatron Media abantu bangi nnyo betutambula nabo mu programu eno nyina Engo Tours and Travel banoonyeeko bakubireko gwe ayagala ebyentambula nva Bulaaya nva ludda wanjagala kulambula Engo Tours and Travel basomeeko we bali awo wansi you can as well call me and connect you to them nyina my good people Josh Musuuza alina erinnya eryokusatu nno ndyerabira Josh Musuuza bayeka abagamba bamugabo bamuke bamusoni from Maracha agamba ki mukulu basima ogenze Professor CY Narukarara all the way from Bombo Barracks bantu banga bali mu America abantu bafa bali mu Europe my beautiful people from Canada n'abalala mwenna Dubai, Saudi Arabia, Uganda wano, South Africa, Europe yonna kutwaliza wamu, Asia tubagamwe bali kutugoberera njagala kusiibulira wano ate nja kuba nkwongera okutuusaako ebirala insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadhani nungi.